that justice must be seen to be served. It is also true that the convict is a repeat offender. I also note that these incidents involved discharge of firearms. Such an intense situation could have culminated into a much dire situation. However, the remorsefulness of the convict and the willingness to reconcile cannot be ignored. If it wasn't for this fact, this court could have, in the circumstances, required the maximum sentence. In light of the remorsefulness and the rehabilitation from the time spent in prison, a harsh sentence, a much less harsh sentence is warranted, albeit deterrent. This court therefore sentences the convict to 18 months imprisonment on account of his remorsefulness. The convict has been on remand for 2 months. He will therefore serve 16 months imprisonment. You have the right to appeal both my conviction and the sentence. Kati, kugira obotegedde. Kugiramu obotegedde. Kkomera. Omusazi nga emyezi 18. Omusazi emyezi 4. Nataka ujisanga lumu wabala kumala kuni watakira wabala Nedda, ngalata tandika lumu. Wabo watandika wakati Kkomera gena tandikirawo zombi sentences. Awamu sinti ogenda kumalirizemu tandike eno. Nde sabe ko tuwangi de wabo kubaki okukaziti okukola omusobo Kkomera eno kuzimana bakala. Kandi kumusango kugenda kumalayo omwezi 16 kulwensonga ntikibadde wetuwanza ate ogenyenyezi obadde siteeto emyaka 5 Chai walo nkaga yali naoneka sina gari tutse basi usimingo omuntu sibadde tumusanga justice bila walinyali yange kuza gamu kuti yamenye ekitani kwalo nkaga kugala masene baklayandi baffe twabasabira era koti yabawa bail yaba releasing ku bail ne tugenda kuyingira mu COVID-19 nga baklayandi baffe bakyali mu bail naye kyatwewuunyisa nnyo nti wadde kooti zaali nga bazigaddewo nga baklayandi baffe bali mu bail ab'oludda lwa state bajja ne bafixinga emisango gino ne batandika okutuwuliriza nga ffe tetumanyi nga ne baklayandi baffe tetumanyi twagenda okukomawo mu kooti nga baklayandi baffe baccuse bonna bonna bali ku zi warrants kooti nesalawo kikulu okubanga bo tebalabise okuwozaawo okwa defense kwabwe kooti negigalawo ne basettinga down the matter for judgment era judgment ne badeliveringa ne sente ne bazikola naye ffe tulowooza nti proceedings ezibadde wano tezibadde mu mateeka n'olwekyo tulina instructions baklayans batuwadde tujulire both from the judgment of conviction and the sentence of the court gitwale mu kooti ya waggulu mu high court tusobole okufuna how do you call it okwenkana yenze Kawuga naye amazima gali nti bali bakuba linnya tusa kungamba bamenye ebintu emitwalo 6 nempayo sente zange ne bozirya eno charge onsali emyezi 18 ekyokubiri state attorney muwaganya faking emisango State Anthony bamwako poloti kayanya bamwako poloti ani ne muwaganya bamwako poloti kati ye mulwanya yali mu mulwanya bana mwaganya koti ajiwangudde naye nsaba DPP mwaganya mpume n'amasamu banga faking emisango nzolede musango no gwansalidde ndi asuzi bankwata wazo emyezi mwenda nga ndi mu kooti nabagamba nze ntaka mu sente kwa family kwa family mwaganya family nga wano